tannaba kuba kati twagala kati abantu beziyiza batya kwa kati ndowooza kubanga kwegema okwegema kwewaka kuno ekisookera ddala nze ndaba omanyi wano mu kibuga abantu kye bayita okulya obulungi abantu balowooza mu kulya ennyama alidde ennyama agitalise alidde enkoko alidde ki kakati abantu baddeyo ku ndi eri gye twaliise ey'ekinaku oba ey'ekyavu omulungi andaba nkulamusizaako nnyo omuziko Alhaji Abdunnoor Munyami Shafik Luwanga nza kubuuzaako ogamba oti yonna gy'oli kansubire nti buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyo ddala tuli mu mbeera ya covid tuli mu mbeera nzibu nnyo nnyo ddala era bw'ondaba olabira ddala nti omusajja ddala alina kye yeeziyiza naye nga mu byonna olunaku lwaleero tuzze nga Fik Media tubeere nga tutunuula mu mbeera eno eya covid kyeki covid atukwata atya covid tumwewaze tutya tumwejjanjabisize tutya that is singa tuli waka era tuzze omuntu laba tulina omusawo agenda okuba nga tunnyonnyola ensonga zino ezikwatagana ku covid omuntu yonna ali eyo obeere nga ofunamu ate n'okusobola okuba nga wejjanjaba agenda kuba nga tuwulira ku kiki ebigenda okuboostinga immunity yaffe covid agenda okujja nga ekyamazima tulina abasirikale bajja okuba nga bamulwanyisa saagala nga weerabira programu eno ekutuusibwa kubanafa Global Machinery Spares abagaa nti beera ng'ogendayo bafune buli kimu ekyetaagisa ku motokayo wadde emotoka zirika naye ate waliwo ezitambula beera ng'ogendayo obeere ng'ofuna fan bills v-bills amataala na buli kimu kyonna ekigenda ku motokayo namba esimu noti 7 369 noti 7 5 ne noti 7 5 musawo nesiimye okubeera naawe nange okulaba ssebo amannya gaffe amannya nze Dr. Isanga John Dr. Isanga John Director wa Max Care Medical Services Max Care Medical Services era Max Care Medical Center wano waffe Kazo byonna bwebiri yesebo ebisinga amina omuntu akulaba oyinza muwa kifaananyi ki kuggwe mu busawo of course tuwulira nti musawo ajjanjaba naye nga tutegeera musawo ajjanjaba musawo ki Max Care erina services zino wammanga tulina pharmacy ngeri ekola services za pharmacy zonna tulinako clinic ekola clinical services dental tulina ultrasound scan antenatal services ne services endala ezigenda mu ddwaliro nga safe male circumcision child clinic zonna weeziri HIV testing and counseling nesebo amina tweyanza nnyo tweyanze gayo musawo twagala tutandike mangu tutandike ku kirwadde kino ekya covid abantu babulidde Max Care abejjanjaba wamu naawe adayekita waayo twagala tubeere nga tumanya covid ono atulumidde ebbanga covid kyeki covid since nti sinawe pandemic buli omu si kipya mu maaso ge oba mu matu ge oli bw'agamba covid tekikyaliko kubuuza nti ate oba kyeki covid bulwadde buba bulwadde bannaffe abamu abagezigezi baali bakola bintu byabwe soba omukola ebintu byabwe mu bugenderevu oba otali mu bugenderevu ne bibasobako so akawuka kano ak'omumpewo ne kayingira abantu research ezisembyeyo ziraga nti bakikola mu bugenderevu bannaffe
research ezisembyeyo yes ziraga nti bakikola mu bugenderevu okuta virus eno. Kino kirimu mu abasawo kuba ffe tetunabakitegeranye. Tosobola kumanya kuba gali mawanga gannaggwa dda gakola dda galina laboratories ez'amaanyi. Ebiseera ebyo waaliwo omukulembeze yakavaako wa America Trump ng'agezaako okugamba nti China ng'eggwanga bali wawaabire bayiteekeko ne sanctions ezimu olw'okukola ekintu eky'obulabe bwe kiti kuba kyava mu laboratories zaabwe balina ebyabwe bye baali bakola. So virus eno no ne basalawo okugita mu bantu whether baali baagala kugezaako kulaba bungi ki bwesobola okukosa na bulabe ki bweyinza okukola naye ebyo bennyininyini nga bo babyesigaliza tetusobola kukimanya azituwa ekiribu ekityo naye nga it is a human made kawuka nga kakolebwa muntu yakeekolera bwekolezi era bakikola nga kyakulwanyisa bakikola nga kinaye nga kyakawuka omuntu n'akikola naye naabulwa eddagala ekyo gwe nange tosobola kimanya. So musawo kati omuntu bamaze okukikola akawuka katutuuseemu omuntu muli kiki kyagamba kati ali batugamba vayirasi kibiki kati ekyo kyo kiri kitya efuuka etya vayirasi? Obuwuka bwonna bwonna obuyingira omubiri gw'omuntu fenga abasawo tugenda tubukategorizinga. Tulinamu viruses, tulinamu parasites, ezimu bacteria. Kati COVID, since it is a virus, kiva mu kigambo viral, it is viral. Nga bonna alaba measles, nga bonna alaba HIV. So nako kali mu kategori eyo. Nti oba kata oba katugeze nti media yako esinga okuba nti katambula ya mpewo nti katambulira mu mpewo nti singa oli aba yasimudde nga akalina n'ogisika osobola okukafuna oba singa oli aba yasimudde nga akalina oba mu malusu ge kintu kyonna kyonna ekimuvaamu mu mubiri gwe nga kyamazzi nga kirina wekitonye oba wekisigadde gwe n'okwatawo era osobola okukatwala singa oba okutte ku bitundu byo eby'omubiri ebiri open ne kafuna media mukasobola okutambulira oba osobola okukafuna. So virus eno nga tunakutuusa ku muntu amanyiza atya nti agirina wano eno mukukwate lwaki wano mukukwata wakayitawa omuntu waba akutte kangeze bano abeebuuza mu ngalo kuba batugamba nti egenda mu tree mu maaso nnyindo na mumwa. Akawuka kano research ezisembyeyo ziraga nti virus eno ina capacity esobola okusigala mu mpewo omuntu singa akawuka kano aba akalina n'ayasimula oba n'akolola research ezisembyeyo ziraga nti kalina capacity esobola okusigala mu mpewo wakati w'eddakiika 5 oba 6 ku 15 nga kakyali mu droplets ezo ez'omu mpewo nga kakyali kalamu. Kati awo kitegeeza nti kasita oyitawo bwoti wenga okafunye singa oli aba oli n'omuntu oyo aba akalina oba mu kifo ekyo waba yasimulidde oba waba akutte n'akateekawo n'akalekawo oba okyasobola okukatwala. ekitegeeza woova eri yonna gy'oba ovudde naawe mu ddakiika ez'ettaano omukaaga kituufu nnyo bw'oyitawo okasanga kituufu nnyo era abasinga okufuna covid akugamba nti tabeerangako na muntu yenna gw'amanyi yali alwadde ku covid tabeerangako na muntu yenna yali agenze bweru n'abamu nga tagendangako nti oba ngenze mu kibuga oba ngenzeewa ne bamutwala mu ddwaliro ng'alina
obulwadde obulala oba kifuba oba musujja ne bamusanga ng'alina covid naye nga ye mwennyini nnyini tasobola nagamba nti oba nali nsembereddeko omuntu bw'ati ng'alina covid so ne yeesanga ng'alwadde ekyo ekibi ekiri ku covid ono. Okay. Kakati musawo toyanzanyaawo omuntu ategedde atya nti kakati mulina obubonero kati ate kakyusizzaamu weeva eri eyasooka yalimu of respiratory kwegamba kaalimu enkola ey'okwagala okukwata amawuggwe nti abantu bafunanga nnyo obuzibu mu kussa okussa sissa sikola ki so abantu bafunanga nnyo obubonero obwenkukunala kambuyite bwankukunala naye kati akawuka kano kagenze keeyibola omuntu asobola okujja nga mulwadde wa kifuba na ssenyiga ng'era omulabira ddala ali nnomo alina kifuba na ssenyiga ng'omulabira ddala ali nnomo bw'omuwa amagezi ag'okwekebeza n'omugamba nti kyalibadde kyabuvunaanyizibwa neweekebeza agenda okwesanga nga is positive naye nga talina nnyo kabonero koyinza gamba kankukunala nti ono alina covid so kati kitegeeza oli bweyesanga n'essenyiga n'ekifuba atandika okulowooza okusinziira mu mbeera eno ba mu weevu gye tuyingiddemu kasa kibeera nga okiraba nga abaganda bagamba nti nga kisusse omize eddagala lya kifuba n'essenyiga almost ennaku 5 oba wiiki naye nga kigaanye ate kati akabonero akakyasinza okubeerawo ennyo omuntu kwe kuluzinga test nga tokyawunyiriza kasobeera nga akabonero okalina towunyiriza tolina test omanyazize 9 ku 10 oba omulina kuba bonna nze betwakagamba nti bakeberebwe nga tawunyiriza nga talina test bamulina. So kati ekya test n'okuwunyiriza kwe kusinga mu kiseera kino kuba mulimu n'abamu nga kofa and fulu mutono naye n'agamba nti musawo nze gwolaba sirina test mu kamwa ndya bulindi ng'alya ebikuta byaki oba ebyalumondo oba ebyamwogo oba ebyaki kati ate musawo nze kati ndya buli ekinsala mu maaso nkola ki naye nga ninamu akafuba katono ne kasenyiga katono testi zigenda okukomawo ng'akawuka akakola ki ng'akalina so n'ekirala kisinziira ku immunity y'omuntu akawuka kano bwe kakusanga nga obadde mu boofu ng'omubiri gwo olina ebirwadde ebirala byobadde nabyo ng'omuntu kanga okukuba singa kakusanga ng'obulamu bwo si bulungi katugeze omukyala ow'olubuto omukyala eyakazaala olina sukaali olina asima olinamu pressure olinamu endwadde z'ekibumba endala zonna olinamu endwadde z'ensigo endala zonna obulwadde bwonna obuyinza okunafuya omwana w'omuntu olinamu TB olinamu sickle cells kwegamba nga omubiri gwo munafu ate HIV ate oyo ye tosobola nakumwogerako kuba eri engeri gyeri virus neeno virus kati ate oli bwemusanga ng'ali mu mbeera eyo naye wa HIV singa aba asangiddwa ng'abadde takozesa bulungi eddagala lye oyo ye aba mu bulabe obanga viral lye eri waggulu oyo ye aba n'obuzibu naye wa HIV ng'amira bulungi eddagala lye nsigambye kwegazaanya tasobola kuyisibwa bubi nga muntu alina zindwadde endala zenjogeddeko because the other being a virus nti omuntu aba amira bulungi eddagala
aba talina nnyo njawulo na muntu mulamu atalina ndwadde zimusumbuwa. Omubiri gwe guba mugumu bulungi. Naye kati waliwo ziri endwadde nga zo ne bw'obeera omira ddagala n'oba tomira ddagala tolina woyinza kukyebeerera. Tolina woyinza kyebeerera. Amina, tweyanza nnyo tweyanze. Tetukyalina dokita kyatunyonnyola ensonga ezimu ebyaddala twali tetuziina mu birowoozo byaffe, naye ensonga ziyamba ffe, ziyamba ggwanga okulaba nga ate tuddawo ne tutebenkera ne tuddamu okubeera nga tukazana nga bwe twali emabega. Kampumulumuko katono nkomewo, agenda kudda ng'atubuulira kuba tusembye ng'atubuulira ezimu ku ndwadde ezireeta immunity yaffe okunafuwa. So tugibustinze tutya? Tumala ogibustinga agenda kuba ng'atubuulira tukoze tufuna oba olika wejjanjabya otya. Kale katuwumulemu katono aye tubeere nga tukamala. Yes, mbakulisaayo mwenna mukulike eyo mwebale kubeera nga mukyaliko. Eno Efik Media wetukutuusaako ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Tufuba nnyo okulaba nga ekiriwo kye tukutuusaako ate nno obeere nga okigannulwamu nnyo. Wetusembe n'omusawo abadde atunnyonnyola engeri ki gye tusobola okubeera nga singa obulwadde bwe tuba tubulina tukosebwa. That is ayogedde nnyo ku immunity yaffe singa inafuwa era n'atubulira ku ndwadde ezimu ku ezo ezinafuya immunity yaffe. Abadde basirimu badde basinga okweyaliikirira naye woba omira ennyo eddagala musawo agambye osobola obeera batomira nnyo ng'omira bulungi eddagala. So ogambye nti ng'omira nnyo okumira nnyo tajja ayinza okweyongezaamu ddoozi kiri nti ng'omira bulungi eddagala lyo. Musawo nga tunakubeera nga tugenda mu maaso waliwo Henry kuba mbuuzizza nti engalo zino eno lwaki bazenkaleginga nnyo tokwata mu ngalo? Tokwata mu ngalo oyo kuba tonsemberera omunnyonnyodde masiki oginnyonnyodde engalo. Akawuka kano engeri gye kali nti kali mu fluids z'omubiri ez'omuntu. Kakati omuntu omulwadde owa COVID ebiseera ebisinga ngeri gy'abeera nti alina ekifuba ne ssenyiga akolola akuba emyasi abamu afuna engeri y'oluzigaziga oba oluzizi okuva mu maaso ge. So tayinza kulemererwa kwekwatako ye ng'omuntu oba mu kamwa oba ku maaso oba mu nnyindo. Ye ng'omuntu asobola kulemererwa kwekwatako. Tekyewalwa nti olunaku lwonna takoze eki teyeekutteeko. N'ekyokubiri nti nti ayasimudde naye awayasamulidde tewaliwo surface buwuka buno kwe buyinza kusigala nga bwekutte oba kusigala nga bukyaliwo nga bulamu. Kuba nakugambye nti saati ezikyasembyeyo ziraga nti kasobola okubeera active wakati w'eddakiika 5-6 ku 15 nga kakyali kalamu. Kaakati gwe bw'ova eri n'okwatawo oba munyolo oba ku counter ku bintu byonna byonna ebikozesebwa ojja kuba okakutte era ojja kuba okatutte ojja kusigala nako. Then singa Katonda aba akuvuddemu nti mu ddakiika ezo weekutteko mu ebyo ebitundu byo aba akuvuddemu nti mu ezo ddakiika weekutteko mu bitundu byo oba maaso oba nnyindo oba kamwa oba nti olinako surface yonna yonna ng'eri open ku mubiri gwo open cut open wound nti akawuka ako ojja kuba okatutte. Kyova olaba nze ekyokwenkaleginga abantu okwambala masiki fine nkikiririzaamu naye ekirala polisi yalibadde tonkwatirira tokwatirira. Kwata ku ekyo ekikoze eki kwata ku ekikyo ekyewaka si kyawaka kyoteekeddwa okwatako. Yes yalibadde polisi enduufu nti yes nti kwata ku ekyo ekikola ki kyolina okukwatako. Abantu abasinga bali mu public places nga basharinga ebintu naye kuba kati osobola okuteekako masiki fine n'ogiteekako then bw'olaba nga ensobi abantu abasinga ze bali mu kukola
bw'alaba nga talina gwakolako oba talina kyakola n'akakugira n'akawummuza. Kakati ate bw'akawummuza akawummuza ku surface oba ku table oba awantu wonna wonna webabadde bakwatirira oba webakozesa wonna wonna bwawummuza ki masiki ye. Then bw'ava eri olulaba ka client oba kasitoma ngazze n'akwata akantu ke n'akazza ku nnyindo obuuka bwe n'abwereetera ye kennyini nnyini n'abwenganga. yes. Okay. Amina. So kati kyalibadde nti tokwatirira tonkwatirira nakyo baali kyongeddeko kutonsemberera. Okay. Naye ndabe musawo akwagala. Okay. Nga twanguyiriza kuba musawo ndaba bamwetaaga. Tusaba otunnyonnyole ku otubulidde ebirwadde ebireeta immunity yaffe okunafuwa. Tukoze tutyo gibustinga kati wadde tonnalwala naye omuntu akoze atya tulika okusookera ddala nga tuli waka nga tonaba nadde kuyingira kugamba nti kubustinga immunity. Tulina bannaffe abakola nga bw'ava mu kukola akomawo ewaka. Abasinga be basinze okulwaza bannaabwe nti bw'oba ovudde ku mulimo kino nkusaba busabi omwana we omwagala nnyo mukyala we omwagala nnyo haaga n'okusitula n'okukola ki nga tonaba bikola ebyo alisoose n'onaabira ddala engalo sooka onaabe engalo zo bulungi sooka onaabe engalo zo bulungi then olyoke okwatagane n'abaana. Yes. Kuba kati nawe awo waliwo mode of transmission endala awo eriwo nti banno balese waka nga balamu tebalina buzibu naye gwe agenze n'akola n'okomawo ate gwe obaleetera obulwadde kuba kati obulwadde mu community mwebuli. Yes, tetukyaliko kweri embeera gye tubadde ntya we are tracing contacts nti gundi yabaddeko ne gundi yabaddeko ne gundi pakati ffe kikyatuyambye wano mu Uganda nti lwakuba tetulina resources zikebera buli muntu. Yes, nti oyo alwadde no alwadde ne bamutwala mu ddwaliro nga sayini zonna ziraga beyond repair nti mulwadde era gwe tukonfaminga ndi muki obanga amaze kufa. Naye singa kibadde nti kyatteeka nti buli munnayuganda akeberebwe obulwadde tubulina tubulina bungi nnyo tubulina bwatusensera dda. So twagala otubulire ku biki omuntu byayinza okukozesa okubustinga immunity ye ng'ali waka. Immunity y'omuntu ng'amaze okulwala nga tannaba kuba kati twagala kakati abantu beeziyizza batya kwa kati ndowooza kubanga okwegema kwewaka kuno ekisookera ddala nze ndaba omanyi wano mu kibuga abantu kye bayita okulya obulungi abantu balowooza mu kulya ennyama alidde ennyama agitalise alidde enkoko alidde ki kakati abantu baddeyo ku ndi eri gye twaliise ey'ekinaku oba ey'ekyavu ey'okulya muwogo sigambye okulya muwogo ey'okulya ku nva endiirwa oba okutobeka emmere n'enva okugamba nti omuntu nti alye ku ntula balye ku mukene balye ku emmere ennansi ng'omubiri gukyasobola ogikanunulamu ebirungo biri ebiyamba omubiri okusinga okulya chipusi ne chikeni okusinga okulya piraawo n'ennyama okusinga okola tuddeyo ku ndya eri yaffe gye twalyanga eri mu byalo olye ku ntula. Olaba kati mu butale ennaku zino ebintu ebyali bisinga okubeera ebitalina mugaso nnyo nga tebitambula mu katale kati bye bisinga okutambula okwettanirwa emicungwa kati ensawo z'emicungwa nawulidde nti baazirinyisizza enniimu zaalinnye entangawuzi zaalinnye galiki
yalinnya songa bulijjo begamba abantu bannaye mulye ku bintu bino nga tebakkiriza abantu bajagala kunywa splash ng'ono ali preserved abantu tudde ku ndya banjite bajjajjaffe ey'omutaka yes abaana bagulira ovacado bamulye abaana bagulira amapeera abaana balye ennaanansi abaana ebintu ebisinga okubeera mu ascorbic acid yes kuba ascorbic acid ayinamu ebirungo ebimu ebisobola okutangira akawuka kusinziira ku mu butonde bwako nti omubiri gulina engeri gye gusobola mu butafaali bw'akawuka ascorbic acid oyo ayinamu engeri gyayinza okuyamba oba okutangira engeri gye kayinza okwekwata ku butafaali bw'omubiri obuli mu musaayi nti omuntu lwabeera na ascorbic acid nga mungi oba mu Buganda bakyogera batya enneekwata y'akawuka gye keekwata ku butafaali bw'omwana w'omuntu ekendeera so abantu baleetandidde nnyo ebibala ebyo ebirimu kagenda okujja nga basirikale kuli kwebali yes ng'ate n'olina n'abangi sigamba ndi gakwebe naye nga olina n'abangi nti akawuka bwe kaba kaliddeko be kalidde osigazeewo bisobola okwanguyiza okavuunuka kuba kati tewali ddagala ttuufu yinza kutta virus wabula virus eno gwe mwenyini omuntu gw'ogina okugittira nti omubiri gwo abasirikale bwe balina okugitta okugitta lwaki zirina ku 14 zeziri maximum oba zeziringa ezirowoolezebwa nti mu tesiti ezisinga obungi wakati w'ennaku 7 ku nnaku 9 omuntu ng'abadde ku treatment aba becomes negative aba akagobye omubiri guba gukagobye so kati ekigambisa nti ennaku 14 kwe kwongeramu allowance eyo yes naye between 7 to 9 days ng'omuntu abadde ali ku ddagala virus aba agigobye omubiri guba gugigobye so musawo ekyamazima covid owa ndowooza second wave wabbeeyi okusinga owa weeveeri owa weeveeri wewafunanga covid ku kyalo wabanga kya bulambuzi nga ne bw'okomawo ng'owonye bakulengerera eri naye kaakati ekitali nti bwe kiri nti omuntu oba ndowooza akawuka tutandise okukamanyiira naye titwagala omumanya nti covid waba afuuse wa bbeeyi bw'atyo nze najjajja wange bamujjanjabidde miliyoni nga 15 omuntu atazirina akole ki agule ki mu famasi akole ateeka kakati akayina of course teyeekebezza naye sayini aziwulidde abantu kuba talina ssente kakati waliwo centers ezimu ng'okwekebeza kwa bwereere of recent kati mulimu centers ezimu nga covid test za bwereere era kino alisabye gavumenti nti testi zonna eza covid zibeere za bwereere naye you look at an instance nga mu nnyumba mulimu abantu 10 naye nga mulimu omulwadde omu oba babiri wakati akyamazima kiri nti on paper or ideally buli ku bantu 10 statistics zitandise okulaga nti abasatu baba balwadde yes buli ku bantu 10 babiri oba ku basatu baba balwadde okusinziira ku tests ne tracing contacts of contacts ze bali mu kukola kakati awo simanyi family emu bweyinza kukwata abantu basatu bateeka ku treatment ng'ate ya bbeeyi so ekyalibadde kisooka nti testi zino zisooke zibeere za bwereere musawo yes musawo wetukomye tuvuddeko ku katono naye wetukomye musawo badde okyatunnyonnyola badde nkyakubuuza kuweevu eri n'eno ebisale ndaba byeyongedde nnyo twagala tubeere nga tumanya omuntu alina covid
gwe ng'omusawo luli mwatugenda tufune vitamini C tufune zinki ekyamazima abantu ennaku zino bettanidde nnyo eddagala ery'ekinnansi abantu bali mu lusuku omwo bali mu bibira buli omu abeera n'eddagala lye abantu bagenda kukola batya bagule eddagala ki mu malwaliro bantu bagule biki ebirimu ebyo zinki g'omutugamba ne vitamini C ekisookera ddala bw'oba n'obubonero bwonabona bwa covid genda mu ddwaliro nga tonaba kulowooza kunoga ddagala lyonna genda mu ddwaliro oba ojja kulowooza okunoga eddagala eryo okomekereze nga banno bonna abali ewaka ng'obasiiza so genda mu ddwaliro oba ogenze mu ddwaliro bajja kubuulira eddagala ettuufu lyolina okuweebwa so nze senkalejinga abantu kukozesa remedies oba ddagala ye lyalowooza nti lyalibadde limukolera yes kuba kati wano wetutuuse tuli mu kwetaasa yes buli omu agamba kino kijja kukola fumba kino ojja kuwona fumba kino abantu bajja sirira ebibumba yes gamba ddagala galina side effects naye kati govudde leeta akadomola nti okekatankidde wayitawo omwezi gumu ogenda ogiramu oti nti katukole ultrasound scan nti ekibumba kyazimba tiwafensigo ntiwakola ki kati abantu bakole ki abantu bekebeza amaze okwekebeza alina naye talina sente zigenda kumuteekako protocol weziri okugjako ng'oli ali sivia naye kati cases eziriwo zonna zonna ezisinga eziri mild they can be managed at home waba aliko akola eki yes abantu bafune zinki abantu bafune dexa abantu bafune azithromycin oba tafunye azithromycin ayinza okufuna agumetrin yes aba tafunye naye ngaokusingira ddala azifuna agumetrin bakuba nti ate erimu yabeeyimuko liriwo eryebbeeyi agumetrin wabeeyimuko yes abantu okumukozesa osanga oli nga tasobola kuafodinga kumufuna yes ye protocol yeriwo vitamin D naye mulungi bamusaplimentingako supplement zonna eziyamba omubiri waliwo batugamba tweyanikeko mu kasana omusana gulimu vitamin D ate olwedde mu protocol za treatment ya covid era mulimu vitamin D so kati oli bwabanga akedde n'abeera mu musana era aba afuna vitamin D neyeyanikako kituufu n'obutatuula akawuka okalina kakukutte naye amaze okkiriza nkakutte nte kannaba kukosa teweetuulako waka covid tayagala kutuula nti omubiri ogutuuzizza guli awo teguli active ngaomubiri omusaayi nga tugeze nga tolina kyokola weetuddeko ze covid yankutte n'otuula awo abajja kukuba akawuka ka covid tekagala binyogoga bw'oba oli munywa kajuisi akomufuriji bw'oba oli munywa okozesa ebintu ebinyogoga covid oba omulina butoola kasita obeera nga omulina mu mubiri mukwatagana naye bwekabeera nti okozesa kyova olaba nti remedi ezimu abantu bagamba westeaming nti westeaming omubiri gufuna ki gufuna ebbugumu yes because of the humidity olaba ne weevu eri eyasooka era yakosa nnyo because of humidity olw'obunyogovu so virus eno teyagalira ddala kintu kinyogoga mu mubiri naye batugamba nti okwesteaminga kuno ate kulina side effect olw'okuba tebamanyi nti olw'okuba nti abantu bakimanyi nti covid takwatagana na binyogoga ate olw'okuba bamanyi nti covid alimu of respiratory bw'oba kaba kamaze okukwata ofuna senyiga n'ekifuba ate abantu bamanyi nti bwewesteaminga okola ekifane senyiga osobola bijjawo no tobijjaawo but you clear sitovola abantu aba bagamba nti wetanire nnyo okukola ki okwesitiiminga naye ngaokwesitiiminga tekirina kikuwonyiza covid tekirina okujjako nti nga bw'onaagamba nti omize empeke eza senyiga bw'oba obadde tossa n'otandika okussa so n'okwesitiiminga bakuli naye kati nkubamu akafaananyi nga yesitiiminga ate alina asima
So aina asthma taina question. Oba ino obulwadde bwonna bwonna obukwatagana ku mawuggwe. Kubanga kati awo osooka neweebuuza nti oli alina asthma oba alina obulwadde bwa mawuggwe bwonna bwonna oba omukusa. Ate ye bw'otikidde. Ali mu kwesitiiminga. Kati awo osooka n'obuuza nti ye aba I don't encourage. Steaming. I don't encourage. Sirabirawo ddala wekitaasiza. Kuba bonna bonna abafudde beesitiiminze ne bakoowa ne balyoka bagenda mu malwaliro era ne bakomekereza nga bakoze ki? Yes, nga bafudde. So kiki ekirala kye tukola kye mu discouraging ng'abasawo? Steaming omugaanyi. Simuganye. Okay. Naye nze ng'omuntu simukkiririzaamu ku COVID. Naye omugaana abantu kugenda mu maaso naye okujjako mulwadde waasi. Yes. Kuba kati agogola emimiro agogola mu naye abalina embeera eyo sibakkiriza. Ajja kuziira. Akayaga kano kali kati abaana b'Kamwokya bagamba nti bo tebafuna buzibu olw'akayaga kali katya. Sobola commentinga ku kintu kyesimanyi. Kuba enjaga sisobola commentinga nti nnungi, sobola commentinga nti mbi. Olaba omukulembeze w'eggwanga Fountain of Honor yatugambye nti alina mukwano gwe alina eddagala lya Kamula era yakaliwa abalwadde 30. Naye bonna ne bakola ki? Ne bawona. Simanyi oba naye yatidde tugamba nti ali mu Kamula kayaga oba ebika bya Kamula naye yakyogedde ku mpewo za ggwanga nti waliwo omusajja mukwano gwe ng'akozesa ddagala lya kinnansi yakaliwaayo abantu 30. Ne bawona. Ate omulondo gulimu zinc. So abantu bettanira omulondo. Ekintu kyonna ekiri mu zinc babyettanira. Balye omulondo. Bagulize ddala. Mulondo mugulye naye balika. Bagulye. Okay. Amina. Musawo tusaba tumalirize abantu obawa magezi ki? Kuba kati buno obudde tutunuulidde mmwe. Ekisookera ddala. Tusaba wa Mukama ne tujja n'ewammwe. Ekisookera ddala obulwadde tubulina. Era bwe tulimu. Kaakati ng'oggyeko poliisi za gavumenti zeeteeseewo okutangira obulwadde. Kati nze ntunuulidde maka. Ssemaka n'omukyala we n'abaana. Nga bonna bakuyingira mu poliisi za gavumenti. Twewale okukyala. Twewale okukyaza. Tojjayo wange. Oba munno gy'ogenda omwagala nnyo siraba lwaki oba ogendayo. Kuba kati eno weevu gye tuyingiddemu COVID obeera naye nga tonnaba kulwala. Batonda akabonero kokola ki? Kolaga. Yes, n'omusitula n'omutwalira banno. Ne beeyagala nako. Yes. So twewala okukyala, twewala okukyaza. Tugende we tuba tugenze nga oteekeddwa. Ate ne bw'oba ogenze nga oteekeddwa ogende okola obwegendereza. Nze kyendaba kye kisingira ddala. Genda ogule kyogula nga tokwatirira. Togenda wa munno. Yes. Dduka ono ali atya? Bantu baddukemu ku misinde. Nga bagendawo. Nga beetooloola ekisaawe. Kyalibadde kirungi. Naye nti obuzibu obuliwo nti awo tolina nyiza gy'oyinza kukuuma social distance. Naye oli bw'aba asobola ogikuuma. Exercise nnungi ku COVID. Nnungi nnyo. Era nze saakiwagira kya mukulembeze. Kugamba nti abantu balekerawo okola exercises. Singa bali basobola okukuuma social distance. Nga tebasobola fluids tezisobola kuva ku muntu okudda ku muntu. Kakuba ekizibu ate kya exercise. Nti tosobola kukola exercise vigorous nga ate oli mu masiki. Oli mu masiki. There is no you can exercise ng'oli mu masiki. Naye ate teyagaana kukola exercise ola yagala mugikolere ewaka. Ngamba nti kati ng'ogamba dduka kati. Ow'ewaka it is fine. Naye ngamba nti otugenze mu bisaawe bali ku road waka bali ku ki? Masiki erina okuvaako. Yes, tolina bw'oyinza ngamba nti ojja kudduka ojja ku exercise nga ng'oli mu masiki ono. Ojja kugijjako. Then bw'oba oyasimula bw'oba okolola ojja kwasimula banno ojja kubasiiga. Exercise ennungi naye ozikoleddewa. Era ozikoze naani? Amina. Abantu bagende babageme. Simanyi bwe tuyinza kukyogera naye ndowooza lifuuka etteeka.
Abantu bagemebwe. Abazungu bazeyo mu bisaawe. Balaba emipiira. Bali mukola ebintu byabwe. Babikola lwa kugemebwa. Nti buli bakugema ofuna baba antibody. So bakuwa antibody omubiri gulwanyisa akawuka kali. Naye nga zina antibody ziri formulated tezinga zino ezaffe nti lyomulondo olya kino ebyokuwa manda. Ziri formulated, ziri calculated. Nti bazikwata ne bazigeresa ku mulwadde nti ono bw'aba afunye eddagala lino bwe riti arespondiza atya. So it is calculated nti omuntu ali vaccinated kuba zino research zivudde mabega. This is COVID-19. Katuyingidde 2021 twogera ku 2019 tuyingidde 2021. So research ezo zakolebwa eddagala nga tuufu nga ddungi. Tebola bannaffe abazungu bali mu bisaawe bijjudde balaba emipiira weevu kati eri mufe baki abafirika abaddugavu. Naye abantu ngamba nti libeere etteeka abantu bagemebwe kyokka kye tulina covid talina njawulo na HIV, talina njawulo na measles. Olaba abaana bagemebwa measles. Yes. Olaba abaana baffe tubaagala nnyo ne tukola immunization. Kakati saba lwaki ffe tetweyagala ne tubeera vaccinated ng'ate abaana tutwala bakole ki babageme. Yes, so this one being a virus terina treatment apart from being vaccinated. So abantu bagende bakole ki babageme. Amina teyanze naye musawo omuntu weyeegema nga ate teyeekebeza covid tekirina buzibu mu bulamu bwe. Omuntu singa agenda neyeegema naye nga teyeekebeza covid ekintu ekyo kiba kitya? Okwegema covid tekitegeeza nti olina kwegema covid ng'amaze kukwata. No kyeŋŋamba kiri kino, abantu abasinga bagenze ne babagema naye ng'ate tamanyi ng'ate teyeekebeza covid. Waliwo okugema nga olede covid mwali muntu tekikosa omuntu. Tekikosa ekina kyekikosa kuba lwakuba nti eddagala eryo olw'okuba nti it is a vaccine yina engeri yeshuutingamuko ka fiva oba oli mulwadde oba toli mulwadde. So bwe likusanga ng'ate olinamu akawuka ka covid wadde nga tunabakulaga obubonero ebiseera ebisinga bulabika olw'okuba nti eddagala lino lina engeri gye kaleetamu kali ka fiva ne kakola ki omuntu n'afunamu ka fiva ng'omubiri guli yakitinga ku ddagala. So ebiseera ebisinga ate abamu abalina covid bamutegedde nga bamaze kukola ki bamaze kubagema nti bafuna ka fiva kano olw'eddagala naye sanga ate nga kokolodde kamaze dde okumukwata so n'akifuna ekyo kubanga ekyamazima ekyo nkyegendereza nnyo naye okinnyonnyodde abantu bakitegedde. Yes, guys, olw'eddagala nti since it is a vaccine omuntu ashutingamuko ka fiva katono ng'era omwana gwogemye ojjamuwaayo kasirapu ka panado. Amina teyanza nnyo teyanzeege. Tuli ku Max Care Medical Center, buli kimu wetusobodde okubeera tukifuna. Bannayuganda emboozi eno egenda kubayamba nnyo olw'ensonga ey'obulwadde ekyamazima obutuli obubi, naye katusabe Mukama Katonda atusaasire bubeere nga bugenda n'abasawo baffe tubusabe abawa obwongo obwo batufunire eddagala mangu mangu ate embeera eddengula. Musawo nsaba osiibule omulwadde wo ku Max Care yenna akule akulaba. Sijja kusiibula omulwadde ali ku Max Care wabula yenna atulaba. Waliwo n'omulwadde wa Max Care nga yawona naye nja kukubiriza abantu abantu baagala nnyo okukola era tulina okulya naye tuleme kukulembeza byanfuna kusinga bulamu. Obulwadde tubulina, obulwadde buli mu kututta. Figures ze tulaba ez'Abannayuganda abali mu kufa beba Bannayuganda abali documented abali mu kufiira mu malwaliro. Naye
abantu abali mu kufa covid bangi okusinga numbers zetulaba baba zemulaba kuba it is on record nti onavire gituluzinga abantu 37 buli lunaku naye abo be bali documented mu malwaliro be bapiikinga obupiikinze ewaka nga bafudde tebali ku figures ezo wateri abamanyi nti oli azikidde neno nefiya eriwo abantu okugenda mu malwaliro so bannayuganda amazima gali nti obulwadde tubulina era buli mu kututta kyekisingira ddala okubeera ekikulu nti obulwadde kati tuvudde ku nti ani wawuliddeyo obulwadde bwa covid wawulabye yafudde kati neiba waafa notasobola genda kolaki kumuziika nofira relative wo notasobola genda kolaki kumuziika so kati ekisinga okuba ekikulu tugoberere ebiragiro ebiriwo tugoberere ebiragiro ebiriwo teyanza nnyo tweyanzeege wano ku Max Care tusobodde okubeera nga tufuna ensonga zonna okulaba nga ekirwadde kino ekyamazima kubanga abasawo bakirwanyisa bannaddiini bali mu ssaala kati ffe ate ab'amawulire kyetulina okukola kutuuka mu abo abakugu babeere nga babeerako information gye batuusa eri abantu abatulaba abatuwuliriza n'abatugoberera naye nga tujja kwebaza nnyo mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Fic Media musigale nga kwe muli ebibuuzo byammwe tubiraba era tufuukula nga tubiddamu era tubasuubiza nti emboozi tukyazireeta ennyingi ennyo ddala nzimbadde ne Tamale Henry ku kamera ne Waswa ne Muhammad ataliiwo nekimu okubeera nga kitambula bulungi sigadde nze muzikwala Hajj Abdul Nur Nyamishafi kulwanga Omukama Katonda akunkoomere